mugamba mutya abalungi abeekumira kusenga Faith 256 baaniriza ate nate olunaku olwaleero kusenga Faith 256 mwebale kubeera nga mwekuumirako ne mbaagaliza omwaka omujja 2026 gubabeerere gwa mirembe ate era gwa ssanyu. Leero nze n'eddagala ly'amaanyi g'ekisajja omusajja eyeenyooma mu sayizi oba omusajja eyeenyooma mu kitanda si sayizi wabula mu kitanda nti senga bannange ekitanda nze senga bannange omukazi simumazisa gw'obadde okimanyi nti nno abakazi asobola okunoba ng'ekimunobya kitanda alinza obutavaayo n'akubuulira ensonga nti yiino awuza kimunzu ntamye weerona n'akuwa ebisonga ng'obiraba nti ebisonga byampa tebisobola kunobya mukazi musuuzaawo makaage naye ng'ekimutwala nnyonta ya mukwano ng'ayina enkalamata gy'otasobola kubeera ng'owonya anywa amazzi naye ganywa tegawera like ennyonta esigala emuluma n'agamba nfaaki kangende gye nsobola okubeera nga bantegeera gye nsobola okukwankingira ennyonta yange eno ntereere so basajja mwefeeko mulekerawo okubeeraawo nga mulowooza nti ebintu byekola byokka ebintu ebimu mulina okwekwatamu ne weeyambayamba nawe kennyini okimanyi nti oli wa ddakiika 2 dakiika 3 naye oli comfortable mu space yo tofaayo tolina buzibu tokaka mbeera gwani atagikaka embeera yakubeera ng'okaka bukasi ate nga ebintu ebimu nabagambye tusobola okukozesa tebyetaagisa na kugenda bala nti simanya nsamba nsiko simanya kitandikira ku ebyo biri mu nnyumba yo kati ng'entende omusajja yenna ng'okimanyi infact ne bw'oba olina amaanyi ng'oli mulamu entende ennungi entende ky'ekintu ekisobola okujjanjaba fatigue nti mbadde nkooye kubanga kikuyambako ku ntambula it regulates your blood flow bw'okonshuminga entende oba bw'onywa entende oba bw'okozesa entende zikuyambako ku ntambula y'omusaayi zikuwa amaanyi nga bw'olaba energy booster nti nga bwonna ndibadde ngamba nti mpulira amaanyi gampeddemu nenywa karoko bbuumu n'enzira engulu n'entende bwetyo bw'ekola ekuwa amaanyi ate mmwe abasajja bawuza nti simanya singa nze enkwaso baŋŋamba nti nimwe abalina kye tuyita low sperm count naawe entende zino osobola ozikozesa okubeera nga oyongera ku volumu y'enkwaso zo n'obeera ng'oyongeza chances z'okuzaala. Entende tuzikozesa tutya kyekisinga obukulu entende tezirina overdose but consuming it like mu bungi zisobola okuleetera omugejjo ate nga mukimanyi omugejjo si mulungi era mu nsonga z'amaanyi g'ekisajja n'okuba nti zirinza okwongera ku sukaali mu mubiri n'obeera ng'olwala sukaali tolwala sukaali but olinza okuba obadde ne sukaali like high levels of sugar in your body nezitabeera nnungi oluusi n'okulwala so olina okubeera nga weewala okuba ng'ozikozesa nnyo naye ng'osobola okuzikonsuminga buli lunaku gwe omusajja yenna ne bw'oba omanyi nti ntambula bulungi mu kitanda njagala onfunire ng'entende 2 buli lunaku olumala okulya emmere ng'oziryanga dessert kasita omala ekyeggulo kyo nti ekyeggulo kyange kiwedde kwata entende zo 2 zijjeemu ensigo infact mukyala wazikusizanga omugamba nze njagala entende nkolera entende ng'azikutera ku sowaani ng'olya ezo entende zolaba mu ddakiika nga 4 oba mu ssaawa emu oba wamaze dde okubeera ng'omubiri gulikyajinga simanyi omubiri gubadde gukoye gwaweddemu amaanyi entambula y'omusaayi eri awo tetegeerekeka akasolo kajja kuyimirira bino by'ogamba nti nze ndebera embolo nammwe abalebera embolo erebera bannange tewooma ate tezinamana kati omukazi akutuulako atya nga embolo erebera ate nno osanga agiina nga naye akomplena agani bannange senga n'abakazi naabo ayagala buli kimu gwa bakikola kati oyagala nze nkole ntya olinza okutuula ku mukira nga gulebera tosobola omukira gunyuma gwereeze bulungi kitegeeza mba sisobola kubaako byenkola oba ondimitinga naye nga like you are limiting me because of embolo yo so mba nja kusaba okole ki obeere nga weeyambayamba omukira ogwo obeere ng'okola ki ng'ogutereeza ng'okozesa entende oba si kyo osobola okugamba nti nze kankole ka poshoni kange okakola otya okwata entende eyo osobola okunkwatira entende 2 buli lunaku n'ozigyamu ensigo n'ofunira ekitundu ky'amata oba gannyogoga oba gabuguma it doesn't matter n'ogateeka mu blender n'obikuba osobola obinywa nga binyogoga osobola obinywa nga bibuguma kiri gy'oli n'okwata entende zo n'ozisulamu n'oziblendingira mu mata ago tokozesa sirapu togenda n'ogula entende mbu sirapu w'entende oyo abeeramu preservatives oba additives ate bye tuteetaaga twetaaga ntende ng'eri nakyo nga yeyo nga teriko kye bagyongeddeko then bw'omaliriza okunkolera ekyo okwata entende eyo
oba entende ezo 2 newe ziba 3 it depends but do not over consume tokozesa nnyingi nnyo oba bijja kuba tetebinyweka n'oteeka mu mataago n'obiblendinga bulungi omala obiblendinga n'obinywa ng'omaze okulya emmere y'ekyeggulo n'ogenda ne weebaka mukwano ojja kuzinemana n'omukazi asiime ebimu ku bisibwa abakazi ku basajja mmwe bwe mulabanga simanya nti kati oyo amuwaaki oyo si grade ye byebyo teriyo kimusibayo gwe kyolobooza nti nno simanya mbu ssente ze zandimusibyeyo simanya ki amanyi omusajja ono buli bw'ayingira ekisenge atambulira ddala mayiro eziwerako naye omusajja akutandika n'akuleka mu bbanga bannanga anyiiza mmwe abasajja kati nze kankugereze nti singa obadde ggwe n'oyima bulungi nnyo n'omala okuyima nga gwereeze omukazi n'ajja n'akutandika n'akuweeweeta oba ogenda oguyingiza bwoti mu mana omukazi ne yeesega n'avaawo omanyi bwe kiwulikika oba kale katugambe nti n'oyingizamu n'akuleka n'oyingira n'ozina kati awo ng'oli awo owulira oluwoomerero n'atera okutuuka ku mutikko omukazi ne yeesika n'avaawo omanyi bw'olinza okuwulira fiiringi eyo gy'osobola okufuna oba embeera eyo gy'osobola okufuna n'omukyala gy'asobola okubeera ng'ayitamu ng'omutandise n'omuleka ng'omutaganjudde ate n'otamuggusa yadde n'omutambuzaako mayiro kale ntambuzaako mayiro 1 2 3 omanye nti nkomye wano naye yadde n'omutambuzaako mayiro eziwera wabula n'omuleka mu bbanga omukazi aba awulira obusungu mwe mubeera n'abakazi abayombe waka nga temumanyi kibayombya omukazi n'ayomba n'abanga aliko amufuuyira emmindi ku makya naye omukazi gwe bazina ng'omukazi ayomba okuva ku makya paka bw'okomyewo n'okomawo n'agamba obadde omanyi ogenze nnyo tokomyewo n'atandika omanyi mugenda n'olobooza nti nno sitegeera nze lwakusirika naye ntegeera n'atandikirawo n'alanda n'ayomba bupya naye nga byabadde byakumakya naye ng'ekimuyombya gw'olowooza nti buno obusongasonga bwe bumuyombya oba simanya wamusuubiza akasente n'obutakamuwa busimanya nti waliwo byabadde olina okukola n'obyerabira nga bye byamunyiiziza wa kisenge kubanga omukazi singa ekisenge ekyo kiba kkiriya kati ddala era ebyo buli bw'omugamba aba abitegeera mugamba munnange sifunyeemu naye nja kuwagamba kaali naye sente zigaane n'akasolo kagaane gw'olowooze nti omukazi ogenda kumusigaza ate nga teweefuddeeko n'ogamba naye kanoonya eddagala noonya eddagala ng'omukazi tebannamukutwalako kuba ekituufu bajja mukutwalako tajja bigumiikiriza mwaka ku mwaka gwe ng'obeera n'omusajja atamalaako ng'olowooza nti ogenda kubeerawo wabula mbajjukiza nti entende tegenda kuwonya kirwadde kyo kyakubeera nga tolina maanyi ga kisajja egenda kuyambako kutereeza wabula singa oba oginywedde like in consumption nga obuzibu bw'obadde nabwo omanyi nabagamba obuzibu bungi obuleetera omusajja okuba ng'ogwa mangu singa obuzibu bw'obadde nabwo bugwa mu category nti entambula y'omusaayi ebaddeko obuzibu awo kitegeeza oba ojja kutereera kubanga obuzibu bwo bwebwo naye obanga obuzibu obusukkaawo nga si bwe bwo kitegeeza munnange entende bategenda kuyamba oba ogenda gikozesa nti ekuwa amaanyi naye nga gali temporary gamala ne gaddayo nsigadde zisinga face 256 mwebale kubeerako nembaagaliza omwaka omujja omulungi 2026 mubeere bulungi mweraba temujjangu okwo Yeah.